Umawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Okimanyi no lili puzzle okusiba mukunja atasera yali serious. Kubanga basinga fena twayitulooza asaaga engeri gy'asaagiriza. Okimanyi mukunja atasera bamuwandikide ekibaluwa nga kiri summoned. Kitegeeza alina okulabikako olunaku lw'enkya ku police. Lili puzzle ali serious ebya ddala. Nze ndaba ekipapula kiri n'entya n'okutya kubanga emikono egiriko OCSID, DPC. So njagala okubategeeza nti omukunja waffe atasera kubanga obukwakulizo obwaliwo bwali butya. Nti ngenda kusiba kasita tokola video nga wetonda oba onkubira essimu nga 24 hours tezinayitawo. Omukunja atasera n'akulaga nti oli one man army nadda ne ku live n'amuyita Lili Mese. Nakoma kira wakumbaga ya Zabeti nona kubikira mali wegayaza wejja mu mira. So Lili Puzzle afulumize ekipapula nga asamoninga omukunja atasera. Sabwe biti amawulire wegatwe gatambula nti munnange Lili Puzzle ekintu kyeyogera buli nagamba nti mukunja nja kusiba munnange yali akitegeeza era nga esawe na mawulire gatambula gali nti police emaze kubanga esindika ekibaluwa ekibakuntumye eri omukunja atasera era ne bamugamba mbu olunaku lw'enkya bamwetaaga agenda abinyumye oba bitebye. Bantu bangi abalina amawulire ago katuwulire noono naye agezaako okutunyonyola nga omanyi mukunja atasera badde bamugamba nti Lili Puzzle ajja kusiba ng'owakana. Kaakati ekiwandiiko kimaze okufuluma okuva ku poliisi bamwetaaga obutasukka nkya. Era ekiwandiiko kimaze fuluma kiikyawo bamusamoninze. Oba onfuna? Ozanyanga n'omulala n'otazanyira ku muntu w'e Masaka. Omusajja yalayidde n'agamba okwebaka ku maama wange Swabbirinwa n'erinnya ndyerabidde. Okitegeera olwa mukazi wange ali olubuto okufa. Wallahi ngenda kukwata akasajja ssebo kali siriyasi mukunja atasera. Ekiwandiiko kiikyo. Bintu nno twabadde tumanyi byakusaaga naye munnange sawa eno etwogerera ebintu bibyo biyingiddemu poliisi kati tunategeera oba bajja kubanga bamuteekako musango ki naye nga kyo ekibaluwa kibakuntumye kyalumye dda. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo oyo omwami gw'olaba mu kifaananyi awo ye mukulu Ken Luchamzi the man oyo nno yasaavingako abanalubaga mumutegeera bulungi Lubaga South ekifo ekyo yakirimu ddala. Era weyamala yalema oba ebisanja byali bibiri. Weyamala ne babateekako obukwakulizo nti buli MP ayanjuleyo ebyobugagga bwe kyeyagaana. Yagaana era n'akomba ku paasi n'abigaanayo era kwolwo omulundi teyakomawo kwesimba muwala we ne yeesimba era n'awangula. Oyo ye Ken Luchamzi. Essaawa yakakati gye tuwogerera ali mu myaka anategeddeko oba 72 around there. Naye akomyewo agamba nti waliwo byatanamaliriza era mu bantu abanominatingidibwa naye abaddemu essaawa eno wenjogerera bamaze dda naye okumunominatinga era nga agenda kuvuganya ku kifo ekyo kya Lubaga South. Agamba nti ayina waliwo bitanakola ki ndowooza bye yaleka nga tebinatereera era byayagala mbu batereze Uganda esobola okubanga agala Uganda n'abannayuganda nti bafune eddembe lyabwe. Jjukira Ken Luchamzi ani yamujja mu parliament muwala we yamala okwesimbawo Ken Luchamzi n'akomawo era n'awangula naye eyamumega ye mugenzi Katulu Bwama yamuwangula n'alyoka ate adda wabbali naye essaawa yakakati akomyewo mu full swing. Nze naawe abalonzi be banaasalawo ate why not. Nga tuvuddeko nga tweyongeddeyo mu mawulire ag'enjawulo omwana mulenzi wuno awanda muliro atabukidde Haji Ali oba mumujjukira ne Hajati Zuula abo nno baakola amawulire wanene mu ggwanga Uganda. Nsonga ki abadde munyiivu nnyo oba omwana mulenzi ono munyiivu nnyo agamba nti yiikale omusajja ono abantu nga bamuyirawo omubiri nti abantu nga bamuyirawo omubiri nti naye mpulira kinnuma ate okubanga ate essaawa ya kakati ali mu zi kampeeni yiiri eri eza NRM. Bibyo nalaba abaana b'enkyukakyuka nga bayirawo kino ekisajja omubiri simanyi bakita ki alindikwata nga bakiwuliriza mbu nga bwe kitakwatangako ku muwala waakyo. Tekiyinza bba nga tekyamukwata ku buno obwongo bwe kirina obutono bwe buti. Nekikiwagiza ekibiina kikimanyi obulungi ekikyasinze tulugunya abasiraamu eddiini gye kirimu nayo kyennyini nnyini
kiyinza kite okuba kyamukwatira ddala nekyeyongeza n'okweyongeza emirundi n'emirundi kuba teri awagira enyalemu wallahi ng'alina obwongo si kujerega. Leero nfunyeko chansi mbadde awo babadde balina olukuŋŋaana lwe bakubya Ousmane wa Ajati oba Aisha Kaba oba Mwita Kabanda oba biki awo nga ku ssaawa ya Queen awo wali fire brigade awe wati nga bonna abayingira abazolo manyi bali bonna banene abaana ba geta abanywa enjaga ne bavaako be baleeta be bajja kulaleeza abo abasiru bizolo ebibulako yiika amaluluso bibaleeta kulaleeza abo 85% abajja kulaleeza baba tebategeera si kujerega gwe beetegereza. Tekeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo tugendeko ku nsonga za mwana muwala Angela Namirembe essaawa ya kakati omugenzi yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga beeyongera okuba nga balwanira oba ebibaddewo ndowooza mu birabye byakoze amawulire naye omwana mulenzi ono agambye nti kale abakazi setaani lwaki ayogedde ensonga eyo biibino. Ekituufu kiri nti sitaani alabika ali mukazi. Nze mbabuulira omukazi asobola okukola ekintu nammwe ne mwewuunya. Okitegeera ekintu ekyo. Comrade waffe yafudde. Angela yalese amaka g'abafumbo abawangadde mu bufumbo bwa emyaka 29 nga gasasise. Nsonga ki lwa mwana oyo kumusiba wa musajja? Musajja akuza amanyi omwana we amulabiridde amusomesezza. Okitegeera naye omwana olwavudde mu bulamu bw'ensi maama n'akatema omusajja nti omwana si wuwo. Omwana wa myaka 27 bakazi mmwe muli evil. Okitegeera kati n'obeera n'omuntu okumala emyaka 29 n'omukweka ekyamanga ekyo. Okitegeera at least yali badde ayogera ng'omuntu akyali mulamu. Owulira byebyo ne mabegakawo nalabako omukadde eyagaba mutabani we nga wa myaka ago 5 n'amugamba nti awo oli si gye bakuzaala era bannange nyoko waba nga akyali mulamu teweebala mu kika ky'olimu. Okitegeera ekintu ekyo saa yonna akugaba nagamba nti osiye kitaawo osaga n'ekitonde ekikyala ggwe. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Ndabyeko abantu abamu nga bagamba nti nedda omwana bamulekere taate amukuzizza emyaka egyo gyonna. Omwana yazaalibirwa bubwe n'amukuza paka omwana wuuyo abadde awezezza emyaka 27 ng'amanyi omwana wuwe. Naye ate kigambibwa nti omwana ye bulijjo akimanyi nti bamuzaala eri mu banambooze. Okitegeera nti taata we ali bweru. Katuulire ono yagamba ki? Bantu bange story eno mugirabye. Omwana ono yafudde ng'alina emyaka 27. Naye baatuuse essawa y'okuziika kitaawe. Agenda okwekanga ng'omulambo gugenda walala. Nga bagamba omwana tabangako wuwe ab'emmamba. Nakandi ab'emmamba leero banne munkoze mutya. Emyaka 27. Omukazi avuddeyo n'agamba oyo omwana si wuwo. Omusajja alaajanye n'agamba kijja kitya. Kumba omusajja yakutte n'ebiwandiiko agende ku CBS okulanga. N'atuukayo n'agamba kitaawo n'omwana yaleesedde ebirango tetusobola kukulangira tugenda kukontana nabyo. Era omusajja yawukanye ne mukazi we n'agamba bw'atwala omwana we gye bamuziika naye tadda 27 years. Abasajja kabatuvume leero bannange. Leero ekitonde ekisajja kakitususumbule mpaka kuwulira bubi. Ate tebafunye content shia. Kuleyeyo nejjukira nti omukyala mbu yagaba omwana era omukyala yaba amanyi taata w'omwana omutuufu. So eyo story ekutte nnyo ku bantu era abantu abasinga obungi bo bagamba nti taata ono eyakuza omwana ate era nga maama ali mu bufumbo obwo nti yandibadde afuna chance eyo ey'okuziika omwana oyo kubanga taata yagambye nti omwana ono amutaddemu buli kimu. Kyesimanyi oba ne taata oweeri abadde aweereza ne taata ono ng'aweereza. Awo simanyi ne school fees oyinza okwesanga nga taata oweeri abadde asindika ne taata ono ng'akola ki ng'ateekayo. Naye mawulire si malungi yadde nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Waliwo omwami ali wano ye naye aviiriddeyo Mathias Mpuuga n'amugamba nti taata ow'ekitiibwa Mpuuga nti tukuwanya ekitiibwa naye tubadde tusaba ekifo ekyo kirekere munno. Ekyofuzeeko kimala.
nti twakwagala nnyo naye essaawa ya kakati wandibadde olekerako omulala naye n'akwatako ku nkasi. Amannya bampita Kayondo Jime, nazaalibwa 1914. Mathias Mpuuga, abantu boolese kwewandiisa ate siba mu Masaka. Mathias Mpuuga lwetolekeramu abaana abato. Ndi wano mu siteegi y'omu Nnyendo we bakola wali transformer. Jamu gyokoze teriiyo. Olaba ne polisi y'omuyonjo tezze. Mathias mugamba Pulezidenti Museveni alemedde mu kintu bwenga tokoowo omuyala. Amugambye naye nga essaawa ya kakati wenjogerera bonna bamaze dde okubanga banominatingibwa era n'olunaku olwaleero bw'atyo omukulu Nalukoola Honorable Nalukoola naye ekyo kyawedde era nga bwesunze okubanga ate yeddiza entebe ye. Nga yenyenyeza kugaliba enjole era nga alinze lunaku olwo just okubanga ate abalonzi bamuyira obululu bwatyo ne mukulu Alex Waiswa Mufumbiro ono nga ye deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP yadde nga ali mabega w'emitayimbwa naye yasobodde okubanga bamunominatinga era nga Kato muganda we mulongo munne ali ku ground yeyongera okubanga awenja akalulu. Kakati banja nabo mubawulira Bandera omukola ki? Bambala essaati ng'endala za green ne bagamba nti temulonda Museveni naye omuntu omulala bw'ajja wano temukola ki? Kakati gwe bw'obanga omanyi toyagala Museveni ku bbalo kuliko abalala ensi togibuzaabuza gwe gamba nti Museveni tetumwagala kuba twabasigaddeko twagala ani? Toteekawo mbeera zo mbuno tetwagala Museveni kati ebisigadde mutetenkanye oteriimu kutetenkanya. Londa Museveni oba Kyagulanyi kiri kitya? Museveni oba ani? Omuntu yenna agamba nti genda ku bbalo totetenkanye manya oyo alina ani? Tumanya nti alina ani? Waiswa Alex Mufumbiro yesimbyewo Nakawa East. Tebasobola kukutuma muntu kutwala mu Parliament nga Alex Waiswa Mufumbiro wali ng'afunye kaadi n'olowooza nti okubye ebbali tekisoboka. Kubanga ye fayita yeti ate kaakati abakola ebintu bisatu. Ekisooka geta agikola ki? Ekyokubiri ebitabo akola ki? Oluzungu alukola ki? Ayagala kwambuka awo waggulu awo. Bwe biba byakuteesa akole ki? Bwe biba bya protest akole ki? Bwe biba byakwogera kibiina kye kya National Unity Platform akole ki? Awo tewaliiwo era. Tewaliiwo ki? Baboyi nga bwe bityo ffe tusaba tusabye Mukama Katonda amuteeremu obwanga muwe ne favors asobole okubanga oboolyawo awangula akalulu kano. Tumwagaliza birungi bonna tubagaliza birungi byereere basobole okubanga basavinga Abannayuganda. Nga tuvuddeko eyo ono azze ku nsonga y'omwana mulenzi Chicken. Abantu bavudde ne bagamba nti nedda waliwo ekitali kituufu nti buli obutambi twabulaba ne tulowooza kiwedde nti kirabika omwana ono ow'obulenzi Chicken obutambi atusuulamu kamu buli lunaku.
oba nti buli nnaku alina bw'asuulayo nti kigambibwa oba kitebeerezebwa nti ayinza okuba nga obutambi buno alina oba ŋŋambe ntya buli scheduled nti obudde butuuka ndowooza nga bweteekayo tekubanga kisuuse. Profesa Saabasiyazi Nkokonkoko ow'Epanta Pierre buli ku makya akeera kutuwaayo katambi kalala n'olwaleero atukeereza omuzinga gwa katambi. Nze mbadde mmanyi nti oba Nkokonkoko yabulwa wassa omuti naye omwana muwala amuwadde omuwodolo Nkokonkoko era n'agenda ku sayidi enkyamu akulagira ddala nti ye musiyazi awedde emirimu. So simunenya Nkokonkoko buli lunaku kutuwaayo katambi ka buseegu ng'asiyaga abawala n'abalenzi wabula nnenya gavumenti ya mwami Museveni okubanga yeebase. We mwebakidde ku bannansi bye balabako ne kati ebyo bye twetaaga okunnyonnyola ennyo. Bwe muba ddala ebikolwa ebikyamu bisobola okukolwa bwe biti Nkokonkoko buli ku makya n'akeera kutuwa katambi n'atuwa kali ddala mmwe musobola okukuuma ssente z'omuwi w'omusolo mmwe ne zibeerayo. Ddala Bank of Uganda eyo ekyafankisoninga bulungi. Olaba bino ensi byerabako bye mulina okukola bye bibalemye. Chikeni n'akeera n'asiyaga abasajja n'akeera n'asiyaga abawala obutambi n'abweteera ye yennyini Nkokonkoko y'ate obutambi ali ku bwebafu bwammwe. Simanyi authority gye mugijja n'odasite kutugamba nti eggwanga lino muliri in control nga n'ebyo ebirabwako n'amaaso bibalemye okuteeka mu nkola. Nze bino President Museveni nsiiba mbikugamba teriiyo kimazeemu bantu maanyi na kikukyayiza bantu ng'abantu kwebakira ku mirimu. Minister wa Ethics and Integrity akulira poliisi olinda ki ng'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi basiyagibwa obutambi ne babutukeereza ku makya n'olweggulo nsuubirayo akalala. Mwami Nkokonkoko amaliridde okutusanyusaamu mu bisiyaga. Mwebase. President Museveni ekikwonoonye bewawe emirimu okwebakira mu ofiisi olinga eyabawa ebitanda olinga eyabawa obuliri. Ofiisi bazifuula bedroom. Ensi neeraajana nti abaana baffe baggwawo ebisiyaga bitumalawo. Etteeka mwaliisa kulya ssente eri ebisiyaga. Omuntu n'asiyaga abawala n'abalenzi n'essaawa eno ayinaayina. Bannange kyova olaba nze sinenya muntu agamba nti awagira Museveni olina ekikyamu ku mutwe. Sikunenya. Mulimu ebituufu ebirabwa. Mulimu ebituufu ebiswaza. Omuntu tayinza kusiyaga balenzi n'asiyaga abawala mutunula public n'ekaaba. Ebisiyaga abantu babirya kyere evidence weeri musirise. Nze mulimu bye sitajja kuwolereza. Mulimu bye sitajja kuwolereza. We twetaaza okubagamba amazima tujja kubagamba nti bantu mmwe mwebase mutuswaza muli ku ssente za muwi wa musolo ne temukola ki kyabateesa mu ofiiseezi. Wamma ayagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula. Neetaaga abawala n'abalenzi eggwanga Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia neetaaga bakiriina bakola mu malwaliro na mizikiti. Salala ali $1,400,000 ewange oteekamu akasente ko nga visa ekuli mu ngalo. Dubai bakiriina ku airport, Kuwait ne Qatar bawaita na bawaitress. Noonyaako ku noti 766921 oba noti 74565248 ogenda kuba onfuna butere. Bagamba nti obutambi buno bafunamu ssente era wenjogerera wannafunya amawulire nti Chicken yayingizizaawo emmotoka empya. Bagamba nti obutambi buno babulikodinga waliwo app gye bwaba uploadinga gye babuteeka mbu ne beefunira omudidi gw'ensimbi. Era juzi oli yali agezaako okuexplaininga n'agamba nti Abannakenya babwetanira nnyo era nti beetanira nnyo ka app ako mbu bamala ne bateekako obutambi obwo ne beefunira omudidi gw'ensimbi. So nti kyandibanga omwana mulenzi ono Chicken ali mu bizinesi eyo ng'amala n'abuteekayo neyefunira ssente. Awo simanyi oba be bamala ne babuta oba bane bamala ne babudownloadinga yate ne babuta oba Chicken kennyini yamala n'abuta. Nze awo simanyi
naye nga kigambibwa nti eyo nayo obeera business ate mbe efuna kiralu mbu nawulidde nga boogera mbu efuna kiralu naye bannange ensi eno si nyangu naye kyonna kyekiri ng'obya ebiti ebya kikeni mbu buli lunaku kafuluma buli lunaku kafuluma buli lunaku mbu buli lunaku kati awo ebintu si birungi era wano we batuukidde ne bagamba mukulu Balamu Barugale nti nedda kirabika byayogerako asaaga busaazi nti singa kikeni yakwatibwa dda webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova